Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa. Ate nno oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo. Yeeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu bayimba byaki? Abayimbi okubonaabonako ne Maama Falidi. Embeera embi gye wayitamu ffe nga tetunnafuna mukisa gukumanya. Bireme kulowoozesanga nti kati olina obuyinza obutuwemulanga. Muleke okuddira amayisa gammwe amavundu n'obutakuzibwa bwammwe mubitobeekerizenga mu mbeera y'okubonaabona ennyo. Otherwise singa gwali gutyo nti abonyeebonye ennyo yakkirizibwa okuwemula. Singa abaana ba street be bakyasinza okuwemula kubanga abaana abo beebaka naye nga beebakidde ku lubuto lukalu, beebaka enno nga beebase mu nnyumba oba nga beebase ku mufaliso, naye beebaka bweru, beebaka ku seminti ku bubalaza abo abafunye omukisa, beebikka bukutiya enkuba bw'ejja ebaggweerako. Ne nabo tekibawanga mukisa yadde omwagaanya okuwemulanga abantu. Era singa gwali gutyo nti abonaabona ennyo yakkirizibwa okuwemula abantu. Singa Uganda olunaku olwaleero ejjudde bawemuzi kubanga bw'opima ennamba y'ababonaabona ku nnamba y'abatebenkedde. Abatebenkedde batono bw'obageraageranya ku babonaabona. Kakati we bakugambangako nti munnange wano we mudde leka kutunyumizanga gaboozigo. Omanyi bwe nasiiba enjala, omanyi abaana bwe nali nga sibatwala ku ssomero, omanyi tekitegeeza nga landiroodi akubanja. Si ggwe asoose okubonaabona mu Uganda. Si ggwe asoose okusiiba enjala mu Uganda. Si ggwe asoose abaana b'okutuula mu Uganda. Leka kuddira mbeera gye wayitamu embi okugifuula omutango gukukkiriza okuwemula nti ggwe wasasulira dda. Embeera embi gy'oyitamu si musaayi gwa Yesu nti gukumala okunaaza buli bbala. Si musaayi gwa Yesu nti gwasasulira dda ebikolobero by'abakkiriza. Era naye leka okubonaabonako okukufuula omutango nti ndaba nabonaabona dda nasasulira omutango. Awo kitegeeza buli eyabonaabona n'ebalikwatira mu dduuka ly'omuntu. Ogeraga nti mbadde mbonaabona enjala ebadde ennuma kyekinzibisizza kubanga okubba kubeera kumenya mateeka. N'okuwemula kubeera kumenya mateeka. Siwulirangayo mubbi abba nga bamubuuza ki ekimubbisa. Wabeerawo options ezi okuliwa oba okulima. So tewabaawo option ya lwakyo bba. Ne bw'oyimirira mu maaso g'Oweekitiibwa Omulamuzi tojja mugamba nti Oweekitiibwa Omulamuzi mpemula lwakubanga nabonaabona nnyo, mpemula lwakubanga nayita mu mbeera embi ne renti yannemanga okusasula. Era Oweekitiibwa Omulamuzi ajja kukubuuza nti abaana ba street nabo bawemule, abasindika ebigaali nabo bawemule, ababonaabona bonna gye bali nabo bawemule. Bwe kibanga ggwe okubonaabona okutwala ng'ekisenge mw'olina okukweka amayisa gaago okuwemulanga ensi n'ag'okuddiranga ebintu ebyali badde eby'omu kisenge n'obireeta mu lukale. Bonna bafuuke bawemuzi. Bonna ababonaabona olunaku lwaleero bafuuke bawemuzi. Oba ggwe asoose okubonaabona oba mu byafaayo by'ababonaabona ye ggwe akyasinze ng'obwobonaabona automatically wano mu kubonaabona obeeranga ali mu ssettendekero. Era ofulumayo n'ekipalati tukiyite pamiti oba layisinsi ekikukkiriza okuwemula nti nze bannange ekimpemuza nabonaabona nnyo era eyo mu kubonaabona nali mu ssomero lya kuyiga kuwemula era navaayo ne certificate oba layisinsi oba pamiti enzikiriza okuwemula. Mwabonaabona byammwe si ffe twababonyaabonya, si ffe twabagaana ossoma, si ffe twaseena ettaka ly'abakitammwe, si ffe twatta bakitammwe. Muleke obusungu wammwe obw'okubonaabona okubuteeka ate mu baana baffe nga mubayigiriza okuwemula. Bwe kyogamba n'abaana b'abantu bonna babonaabona bwe kibanga okuwemula kwa kubonaabona, n'abaana b'abantu bonna babonaabona. Oba ffe tuzadde abaana baffe nga tubateeseteese kubonaabona nga ppaza ali mu kubatendeka bivumo gye balikozesa nga batandise okubonaabona. Ng'essaawa eno
bayinza okuba basula mu nnyumba naye ng'enkya bajja sula ku street ng'ekirina okuba survivingisa kuwemula kikyoba ogezaako okutegeeza ensi we bakugambako nti owange olimi luseeredde temumanyiza kye nnalya temumanyiza bye nnayitamu temumanyi bwe nabonaabona mukwano gye wabonaabonera tetwaliyo era si effe ensonga lwaki wabonaabona n'olwekyo toddira mayisa go mavundu oba bye wayigira mu kubonaabona obisige mu baana baffe si ggwe asoose okubonaabona okubonaabonako si excuse gy'oyinza okuwa ensi lwaki owemula ngenze ku fiina masannyalaze fiina mugerwa masannyalaze mwannyinaze gwe omu ku bayimbi abaleeta ekimansulo ku stage abakyanjula ogambye otya gwe omu ku bayimbi abaleeta ekimansulo ku stage abakyanjula fiina fe tubaddewo okwo nalabako ku bawala abaali abazinyi era abazannyi bafiyona Nakayiza nga lwasusse nnyo ajjira mu kiteeteeyi oyo omuwala senga Jasi Nantumi nga lwasusse nnyo ajjira mu kiteeteeyi noddira olugoye olw'omu kisenge olutalina na kubeera mu ddiiro obugoye obw'omu kisenge n'obuleeta ku stage nze kundi lyo lye nasooka okulaba mu makundi g'abayimbi era ekyo nkikwebaza Fiina Mugerwa Masannyalaze yeggwe mukyala eyasooka okundaga ku kundi mu makundi ag'abayimbi nze nali sirabanga ku kundi lya muyimbi yeggwe muyimbi omukyala gwe nasooka okulaba ekkundi bampasudde ku stage n'afuuka bampasudde funduukululu n'afuuka funduukululu amazina ag'okwesittala nga tosobola na kutuula na mwana wo ng'oli mu kivvulu oba tosobola tutuulamu na mukaddewo mu kivvulu kya Fiina Mugerwa oli kakati Fiina Mugerwa ng'okyanenya abaana bano kimanye nti naye wakontributinga ku kuwabya industry eno era njagala olugalo lumu olubanga lusonga mu banno ennyozo osongemu nti nange na contributinga kinene okubunyisa obuwemu mu Uganda oba okukozesa obubi omulimu gwange okuwemula eggwanga Fiina Mugerwa gw'omu ku baayanjula ekimansulo ku siteegi Bwana Katikkiro Mayiga omulimu guno gwe watandise mulungi si mubi era sigulinaako buzibu naye obuzibu oli kyakulabirako kibi mu mulimu guno gwe watandiseewo Bwana Katikkiro Mayiga kubanga naawe ebivulu ogenda mu byaby'enkukabala 1 2 n'enkukabala nga ku teepu okuli n'enkukabala oba ku alubamu okuli n'enkukabala kuliko oluyimba Superman era olwa Waikibenda njagala ogende ku YouTube go mulabi wa vidiyo eno teekamu ekigambo nti Superman by Waikibenda ogenda wulira engeri gye yakipronouncing nga omukulu yali kulonki nga n'ebivulu byasinga okwettanira byaba mukunami ebivulu Mayiga byasinga okwettanira byaba mukunami byaba mwambala modolo byaba mwambala mini byaba mwambala bukete byaba wemuzi tuyina abayimbi nga Basebata Banandujja ne tubawo n'ebivulu ng'ekikadde tebuli muyimbi ayimba mu kikadde alina okugjayo ekifaananyi ky'ekikadde eyo tagenda ebivulu mw'omusanga n'enkukabala ekya Waikibenda omukulu oyo yaliyo ebivulu byabaamu byabawala bakunami tolimulaba mu Kyannandujja tolimulaba mu kikadde era ne bwe yayogera ennyimba ezimunyumira omusajja oyo Mayiga ne bwe yayogera ennyimba ezimunyumira musajja oyo yagamba nti gy'ozalawo abalala bagikoona kakati ebigambo oluusi biwemula mpulira oba nfulumizibwa kigudde kitya mu matuugo kiyinza okuba kizze tekiwemula nga yono yayagadde abuzeebuzeemu naye ye omuntu n'akifuula ekiwemula ng'enkudi gy'ozalawo abalala bagikoona kakati zeeze ennyimba y'omukulu ezimunyumira ne bwe yavaayo okwogera ku nnyimba ezimunyumira teyateekamu enkumbi eyamba teyateekamu nnyimbira omutando lwa Waaludde Ssemakula Misaaki teyateekamu mannya ga Kabaka aga Mathias Walukagga teyateekamu Katupa Kaso lwa Jose Chameleone
yagamba ezimu ku nnyimba ezimunyumira ennyo olwa Spice Dana bagikoona olwo lumunyumira nnyo. Kakati gwe bw'ogamba nti owa Spice Dana bagikoona lukunyumira nnyo wali nga waliwo Judith Babirye maama beera nange enkumbi eyamba akaalo ka Buganda n'endala nga size ezikunyumidde liri pazo gwe wamusiigira kifaananyi kye. Nga mu katalogoyo mulimu n'enkukabala mulimu gy'osalawa abalala bagikoona gwe liri pazo wamusiigira kifaananyi kye ku nnyimba ezireeta ab'ebitiibwa mu bivvulu, ku nnyimba ezigulwa ab'ebitiibwa online oba mu CD oba mu teepu oba ku biki byonna mu ddeeke. Naawe wennyini oli kifaananyi kibi eri abaana ba Uganda naddala aba Buganda. Tosiize kifaananyi kirungi kubanga ebivvulu ebyensa tobigendamu, ebivvulu eby'abaana bayimba message tobigendamu. Neba kubuza ennyimba zonyumirwa wagamba n'enkukabala katambyako singa ampulira bubi singa mbadde nsobola okufuna omukisa okukaddamu okukafuna n'enkabateerawo ng'omukulu agamba nti muzimu ku nnyimba zasinga okunyumirwa. Endongo gy'osalawo abalala bagikoona olwa Spice Diana teyanyumirwa nkumbi eyamba teyanyumirwa Gologoosa Seba teyawemula naye ng'akwese teyanyumirwa Mpisizaawo akadde abangi lwe muyita ddole y'omwana teyanyumirwa olw'abasudde essuuti ya Kawemba. Kale mubaliwo essaawa eno waliwo abaana abayimba, essaawa eno waliwo abaana abayimba ebyamakulu neekuba mukwano nga tebawemula. Oli nkyawako bbuba oba bw'oliwo naalaga nina okulondoola oli nvuma butakkuta kuno obulungi bwo bebi nina okukuuka likwagala buteddiza tunywerezeemu mpaka embogobogo kugwa. Ezo tezinyumirwa kubanga muyinza oggairi mutadde mu bya kikadde nnyo ate nga wa mulembe gw'abavubuka. Ezo tazinyumirwa nga ne bwe zibaamu okuwemula kukusike. Ezo tazinyumirwa wabula yagamba anyumirwa n'enkukabala era ne Ronti yagenda anyumirwa endongo gy'osalawa abalala bagikoona. Leero yavuddeyo ng'asibye emitaafu ennyimba ezo teziddamu kuzannyibwa ku TV ya Buganda, teziddamu yadde okuzannyibwa ku TV ya Buganda. Wallahi oli mutuufu era walwawo dda kubanga nange bulijjo kinnuma naye nga kinneewuunya. Wakitiibwa waawo agenda mu n'enkukabala, wakitiibwa waawange endongo gyakuba yagy'osalawo abalala bagikoona. In that naawe tobadde kifaananyi kirungi mu kulwanyisa obuwemu kubanga b'ogendamu bawemu ne b'onyumirwa bawemu. Kakati bano abaana baliri pazo gw'obasiigidde kifaananyi ki? Abaana ba Gravity omutujju gw'obasiigidde kifaananyi ki? Ng'omwana wa Buganda bw'ayimba gy'osalawo abalala bagikoona. No mu Buganda abaana bajja kijja mu bo kye baagala era kifuka ekyokwemula. Omunyoli ajja kugamba zaatali munyoli ekitegeeza tebajja kunfata bwe nzija ne nkubawo ekigambo ekinene nti omunanka w'eggulu. Osiize ekifaananyi ekibi, obadde kifaananyi kibi eri abavubuka. Kyova olaba okuwemula kungi lwa nsonga togenda mu bayimbi bayimba byansa wabula ogenda mu bayimbi abakuba ennyimba ez'okuwemula. Olowooza nno naatandise vidiyo yeekola yayitonga gegange musiibye muto bamusuze muto okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange bwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta Bwana Katikkiro Mayiga. Nze nga nze ndi musanyufu ne decision yo gye wakoze ey'okutandika okulwanyisa obuwemu ku mpewo za Uganda. Naye empewo tezitambulira mu bayimbi bokka, empewo zitambulira mu communicators bonna, ba YouTubers ne mainstream media nga mwe muli n'eya Buganda BBS Telefina tebawemudde nneeyano. Mujja kugamba oba nnina bayase oba ki kuba Muganda ng'atera nnyo okugwa mu byokulabirako bya Kasuku. Kasuku asobola okukubawo ekigambo nga takyambazza, is a communicator.
ekigambo ekinene bwe kiti nakikubawo nga takyambaza n'okuseka ne baseka. Ebintu ebyo bibeera recorded programs ezo teziba live. Kitegeeza buli nsobi erimu eri correctable. Basobola okugijjamu. Naye ensobi zonna ezibaamu ku shoot oba ku set we bashootingira ebazitemamu. Ekigambo nga bwakikubyewo oba bukyala bwa mukazi bujjiramu, oba busajja bwa musajja bujjiramu, oba kijjiramu nga tebakijjeemu ne bakireetera abaana ba TikTok okutuuka okutema obwo bwe baleeta ku zi TikTok obuwemula. Kubanga bwe bwandaala ennyo oba bwe busasamaza ennyabo temubafaako. Tulina SB4. SB4 tawemula. Sijja kumuwaayiriza siwulira nkoka mwake nga kafulumyemu okuwemula. Naye alinga ng'akamasu omutezi waako. Oyo okuwemula bw'ebeera mmese. Ono ye mutezi waki? Wakamasu. Aleeta abawala abawemula. N'abasajja abawemula aliwo programu eyabaddeko oba ya mubbi omanyi kati naye yatagalira mu babbi okuva story eriwe ya mwote ya muzeeyi. Ey'omubbi. Omwana najja kubawo ekyanti gundi twamuyitanga gundi ng'erinnya ddene alibbudde mu bukyala bw'omukazi teyabitemyemu. Ayinono omukyala gwaleeta atunulanga ttimba oyo omuwala oba yani simanya lavazikono mweru ow'ebiso. Oyo omuwala obulungi bwe bwonna bwamufa. Omuwala najja afuluma ekigambo nti n'akikuba waawo. N'afulumya obusajja bw'omusajja n'abukuba waawo. Bwe bw'oba toswala waakiri swalira nnyoko. Nze sirina bukyala. Naye bwe mpulira omuntu abujaajaanye atyo najja n'abukubawo nze mpulira nswalira maama. Mama mpulira oyambudde maama wange era mbabeera mumutunuddeko awo nga ndaba obwereere bwe. Bw'oba gwe tosobola kweswalira swalira nnyoko kubanga buli kye boogera ku bitundu by'omubiri nnyoko akirina. Lwaki basaasanguza batyo? Lwaki bakikubawo batyo? Bwe muba nga bazadde bammwe baafa mufune ababazaala. Waakiri muswalire ku bazadde bammwe baana mmwe. Naye omwana akubawo ekigambo ekinene SB4 ne yeefuula mu kimususseko kyokka n'akirekamu n'atakitemamu. Okuwemula bw'oba Kristo yagala okuwemula nga gw'oli naye si mukugu nnyo mu kusabika ebigambo kati kabengamu watuko kikooni akoteekawo ti tujja kitegeera. Naye nammwe mukiraba nti temulina ngeri gye mugenda kuteekawo buti kuba bujja kuba bungi kubanga programu yonna eba egenda kujjula buti kuva gye yatandikidde paka gye ggweredde ebaddemu kuwemula kwereere. Ebaddemu kubawo bigambo ebyenkana emizindaalo. Byompe mulambirina nga naawe oba bw'obirina. Kitegeeza bw'oba owuliziganya n'abantu bakulu communicate ng'omuntu awuliziganya n'abantu abakulu. Naye ogamba programu ya 18+. Kyokka ate ebyogerwa byaba 2+. Kubanga bw'oba owuliziganya n'abantu abakulu gwe bantu kyaba abakulu b'owuliziganya nabo abatategeera. Nti bw'ona omugamba nti ekikopo bakiyita nnyweso tagenda kukitegeera. Naye omwana ajja n'akubawo ez'okumutwe n'azoogerawo mu bantu, n'akubawo ebyawa n'abyogerawo mu bantu, n'akubawo obukyala n'abwogerawo mu bantu, n'akubawo obusajja n'abwogerawo mu bantu, ne batatemamu ababyogedde sijja banenya. Ne bano ababakyaza abatatemamu oba batateekamu buti bennenya. Gwe bantu kyaba abakulu b'owuliziganya nabo abatategeera. Gwe kyogamba nti abantu we basondera ennyumba kuba SB4 bakusondedde ennyumba ezisoba mu 3. Tukwebaza omulimu ogwo SB4 bambi akoze omulimu mubawejjere nga ffe. Kakati abo abasonze ennyumba ezisoba mu 2 oba mu 3 gwe kyogamba tebategeera kusobola kwawula nnyweso ku kikopo. Obange ekikopo bw'okiyita nnyweso tebasobola kukitegeera. Obukyala bw'obubikka kati tebasobola butegeera oba obusajja bw'obubikka kooti. Nene bajja okutuba kuyita kutu ekundi bagira gundi ate maama abeekubidde disclaimer 18+. Kati yeri paso bagaye nti yayimbirako abato yagambako nti nnyimbirwa abaana
oba Gravity yagambye ko ndi nyimbirwa abana zonna ziba zaba 18+ ne 18+ chono goyagala okwesittaza nti wadde ndi mukulu nesagala kunesittaza ba communicator ba YouTube bano nga munaba munalwanyisa okuwemula muyina kulwanyisiza mu ba communicator bonna. There is no difference between Lily Paz and Kasuku because they are all communicators. If they are all communicators, kitegeza wolwanyisiza Lily Paz olina okulwanyisizaawo ne Kasuku kubanga bonna bye bakola bisigalayo. Singa nno byali litakumpewo ne bigenda lumu nti sawa 8 gwa kiro Kasukali program ewedde tayina genda ku mikutu gya YouTube. Tayina genda wabise kiro twaligambye kale n'ebisigalayo ku mikutu gya YouTube bye muga nti muweereza kiro nga ne kumacha bigenda kulabo. Abaana abato BBS Terefina kwe mwagobye ennyimba za Gravity omutujju kwe mwagobye ennyimba za Lily Paz wabadde okimanyi nti TV ina program bagita Kasukali oba Kasukali mbozi ya mu kisenge kyali baddokke kubanga ffenna twetaaga okuyiga obukode obw'omukwano ne teyambazibwa kimala. Tunuulira ne seti eyo kwe bagiteeka bali mu ttawero maama kuliko abakyala 2 ku buliri kuliko n'omusajja omu batadde ku screen ya Buganda mbu basomesa nkwata y'amaka kwabo ng'ani asomesa enkwata y'amaka ndowooza aliko ng'omufumbo ye Kasuku ate si kyakulabirako kirungi kuba muwemuzi nnyo awemula nnyo. Ne TV ya Buganda gye muyita ya Ssaabasajja Kabaka wadde tukimanyi nti siye ne muteeka kuli abantu abawemula abambadde ebyo ne baddira ekisenge ne bakireeta ku screen mbwa nti ssaawa twagamba zirina kubeera za kiro ate 18+ bwe kibanga zirina kubeera za kiro then tejjanga online esigale nga ku mainstream kuba nange saagira abakiro nagisanga nkya ku makyamu mu bye wasuubiddwa mu program Kasukali eyeba ekyali ya kiro yebwe ebeera ey'ekiro mwe kyemugamba nti mwe temweswala TV ya Buganda okuyitako ebyo. Nazzi nno kuno CBS ye yakubanga oluyimba n'omanya nti eno hit Mazongoto bwe yatuuka ku CBS Made in Sereko n'amukuba namanyi eno hit. Omugenzi Dennis Rakla bwe yakuba tugenda kusula mu ngatto twagala kuba ndongo abaana bekyanga abaana beyagala CBS bwe yalukuba namanyi eno hit. Nina mwe nnyimba zennyini ze mukuba ennaku zino ku mikutu gyammwe tezikkaatiriza. Kyova olaba obulwayo hit eweeseddwa CBS abo ba research banga zi hit nga CBS ye kasumulula Made in Sereko kubanga CBS naye olwaliro CBS ne bwezannya oluyimba lukyayinza okutomera kubanga tekyali ku nkola zaayo ez'okusunsula. Program Kasukali ku BBS Terefina siganye nti ebeera ya mu kisenge naye muwuliziganye nga abawuliziganya n'abantu abakulu gwe kyogamba nti nina kusooka kukulaba ng'oli mu kisenge okumanya nti eno program ya kisenge. Mainstream ewemula YouTube ziwemula mainstream ewemula nga mwe mulina TV ya Buganda YouTube ziwemula. Lwaki abaana bano tebawemule? Kubanga mwe bwe muwemula eyo bana balowooza nti ebiwemulo byebitunda nga tetunda nenya bayimbi bano tusooke tuyingireko ne munda mu radio. Music radio yasasuliranga okumukuba essaawa eno omuyimbi yasasula radio okumukuba mu nkola eyakankubire. Kyovula mutwala music atasengejjeddwa abula abasasuliddwa ne musuula music omulungi kyovola babayimbi abalungi abasinga badduka kubanga mwabamma Airpole tebayina ssente ne muziwa abawemuzi. Bukedde bwe wandiika egguli etegenda kusooka kuwandiika Judith Babirye afunye award wabula egenda kusooka kuwandiika Bebe Cool Chameleone akubye Bebe Cool n'amwasa akalinda minyira amawulire bwe gawandiika. Bebe Cool eyayimba ani ani mukonkone sabawa wete kati wabakutunga mugambe mpasa nerukuba ku CBS sebo taitani takuba najjana kaya Maria wange choyo ya chire tenkwagale kuva wa mukono ba ne mukama Airpole ngamuji wadde Bebe Cool
bw'oluyimba bw'olumma airpolo olw'okuba talina ssente nga bebekulu ye yakwokyezaayo omuyimbi omulungi agenda kudduka space esigalemu abawemuzi space esigalemu abayimbi abatagattako abayimbi abagattako mu ab'ennyendongo bapromoters abaweza abayimbi bano mu bivvulu obutaddamu kuyimbira mu kivvulu kyonna ekikolwa ekyo kye mwakoze kirungi kubanga bw'oba oyagala okuweera omuze omubi oguviira ddala ku nkolokolo nti bano bwe bawemula babeera balina be baagala okuguza ate mmwe basuubuzi baabo babateeka ku midaala abantu bajje babagule kye mwakoze kyabadde kirungi nnyo naye obuzibu tate ne mummwe mulimu abaafuuka babbulooga era nga bwe babeera ku zi TikTok live bawemula bwe babeera ku bu YouTube bawemula nga mwe muli bannobati mwe muli baani kakati nammwe nga mummwe mukyalimu abawemula nga bakubawo ebigambo ebinene temugenda kutereeza bayimbi baffe mmwe musooke mwetereeza abasuubuzi baabwe kubanga ne mummwe mulimu abawemula otherwise n'abayimbi bano nga tubanenya aye tunenyeemu ku gavumenti kubanga gavumenti ekwata abawemuzi ne bawa ssente z'eggwanga ba TikTok ng'abasomesa basiiba njala abasomesa ebyamakulu ng'abasawo tebannafuna musaala ate neddira abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu ne bakwata ne bateeka munda nti muyeekera gavumenti kyova olaba abasinga bo bakitwala nti okuwemula si musango kubanga abali eruzira be balwanirira eddembe ly'obuntu so si bawemuzi otherwise okuwemula kubi kuvumirira ne tekwenkana kukuba abasawo abayimbi fiina ne federation zizonna obukulembeze bw'abayimbi jjajjalagaddaani baani okuwemula kubi nnyo ne tekwenkana kuba abasawo n'otakoma kukuba abasawo n'eddwaliro eriwonya abalwadde n'oyagala olikube naye ng'abayimbi abo temwavaayo na kiwandiiko ekyo kyali okke temwavaayo na kiwandiiko kuba nze nandirowoozezza ti temuli mu kulwanyisa muzebuze nti kuwemula wabula muli mu kutereeza mulimu gwammwe kulongooka kubanga omuntu omusiru yayitibwanga mudongo nga kijjibwa mu bayimbi kitegeeza abayimbi babeera basiru era basiru n'okusinga ku busiru n'ensonga lwaki n'omuntu omusiru yaggyibwako erinnya nti omusiru n'afuulibwa omudongo bwe mubanga mutereeza mulimu gwammwe babalabe ng'ab'obuvunaanyizibwa abatawemula ba good teachers ba good communicators ba good leaders nandowooza nti buli muze omubi ogwerambye mu industry ya music mwali badde mugulwanako naye mu kaseera kano olwana ku muyimbi eyawemudde nga n'okwemula tekumenya ggumba weewaawo oli mutuufu ng'eyakuba omusawo ayina double standard yeekola yayitawo nga gegange